TV tukulamusizaako gye baleko emirimu gy'otusaako engalo olunaku olwaleero weebuuza Lydia atambuliddeko wakyaliddeko omukulu bamuyita Wisdom Kaye agenda kutunyumizaamukko kimu bibiri tugenda musaba atulamuseeko tweyongereyo amanya gange yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omu bw'ati yakulira ku mata omutali mazzi ne kuseriraaka leero ndi ne beautiful bannaye nga yemmula waliwo obutu g'okola naye show nga tokoze ne bano balooleesi n'owulira essajja n'oga ati naye katonda wange bannaye webale kuba beautiful soko tunira amaaso bannaye atulaba ndowooza otunira amaaso noga naye buwala Uganda erimu abaana nze era neewuunya abeera South Sudan oba tebalaba tetukisussa tetukisussa nnyo Wisdom Kaye webale kusoma somye bwenkya munaabeerayo ngenda tulye ku mmere omanye kankubuulira ekyanzizayo okusoma ekisooka nze mu senior 4 na dropping out kwawe natandika okutambula nakatambula ensi 23 kati ng'olagawo olwo era ng'ogenda olowooza nino nyina ebyokukola kugamba bugambi nti ne mu America twalabanga Swazininga nga tulowoozanga gwogenda osanga ku street tugende eno bwe bite France yowasinga okulya obulamu ne mugenda nga tetulina pulaani abaana b'abalaalo muba bagagga nedda si buli mulaalo yedda bali abalaalo abamu basangayo mu nkoola nga balina ssente naye nga b'okucakala omulaalo omusanga ne miliyoni 2 najja nga azizeeko okulyako siringi 6 tulekemu naawe siringi 6 zokka Bebe yawulanga abalaalo abakulidde mu Buganda by the way kyovola Buganda Kingdom ffe tukozeemu omulimu omulaalo akulidde wano abaako wanjawulo he can spend n'enjogero oba ogiraba ojjolawo abantu beewaffe abali arrogant be bavudde eri mu bukulu ne bafuna ssente naye omwana akulidde wano nga mu westerner very understanding kati olaba Sudiru n'omwana wa Sudiru Rajav bayindi batono boosanga nga balya ku ssente zaabwe kati eyo omwana yakulira wano mu Buganda amanyi okulya ssente okulya ssente kitegeeza nti zisaasanye zikanyuge naye kati tosobola kuba mwana wa Sudiru nga sobola nakweyagalirako mu ssente zaffe kati mba nkolera kirubaale naye kati olaba oli Madivani omuzeeyi yafa juzi oba myaka 2 okufa yafa tetumumanyi yenayine za Akasiya ne tosobola nabbulabako nti omusaze mu Serena anywa kacyayi ka mitwalo 3 bakekereza oba lubaale so naye kyali nti nebaza Katonda by then of course bano bakatere bano bebatulaalula ennyo twajjaawo mu bwayisaawo tukoze studio awo ku Chase Johnson abo bakazi awulako abatwegaana ne bamaaza you know we got a little bit si sente zaali nyingi naye ng'osobola okubeerawo ne biliyoni 6 mmeka kakati awo aleeta program ate Katonda n'atuyamba by that time nti nze abaana be nakula nabo tebaali benzi kubanga olaba big eye kukunyirira kwe kwogera obulungi Kaye kwatamu abaana be wakula nabo tebaali benzi gwategeera otya nti tebaali benzi nabalaba big eye omulaba nga gwe twali omukazi munange no kankubuulire abalenzi abo balaba because big eye yajja ng'ayimba ekintu kye kyanjawulo nenfuna abawala baali balokola mu Lord Service actually bayimba olimba luno onoonya ki mukwano njagala ggwe nananananana njagala ggwe olwo oluyimba lwekyasinza okunyumira lwa big eye kati nalolaba ne tugenda nendeeta yalukuba biliyoni sijjukira mama sijjukira nawe olaika oli wa 19 nedda ebintu bikuliddemu nze naye simanyi nti nsinga Kasuku obukulu gundi tuleke Kasuku omusinga otya obukulu munnange Kasuku waaba mukulu kati musinga era yakaweza 32 nze ngenda mu 33 mu May yes Kasuku musinga kati Kasuku lwakubanga Kasuku ewaabwe abo tebaali baavu nze natuukako Bob Wine yanvuga n'antwala actually nakiga Kasuku ne yeewuunya Bob Wine yanvuga n'antwala nga Kasuku afiiriddwa maama we nengende ewawa Kasuku nga ye Bob Wine amanyiiwo somewhere naye Bob Wine teyatuuka kubanga yali amanyi nti mbuli kwano lya Ndawusi limuzaalawa kati yatuuka naye yantwala nga afiiriddwa maama we nentuuka mu maka oba bukoto oba something nga wobeera nga tolinaamu ssente togazimba kati naye Kasuku agenza okusoma ng'amaze okufuuka sita okuddayo era ojja ogendera abantu bonna abaddayo nze nange naddayo buzi sooka olindeko Wisdom eyo yonna gye tulaga ndowooza wala obadde osoma biki no first of all nze nyina ebbaluwa okuva mu Institute of Certified Public Accountants kati ffe ebiseera byaffe bwali tewaliwo bye bayita UBTAPE ng'osobola okuva mu senior 4
n'okola certificate owulira kintu kye bayita nti bw'oba tolina bbaluwa senior 6 oteekeddwa okuba n'obuyigizi obwenkanakana senior 6 kati byakakyuka bw'oba tolina senior 6 okusooka certificate ya ibitebu simanyi n'okola bitya simanyi bite bingi kati ffe twafuna nda chance obola nti ebintu ebimu tubikoze chap kati nga nasooka kutambulako bweru mu Europe nga tewaliyo kye bayita A-level kati nenzira wano nga okumala emyaka 2 nsome A-level asomye certificate eba yenkanankana n'owa A-level otegedde wane Uganda Uganda ate bwenjimala nze mba professional mu kintu ekyo gomala A-level toba professional oba wa A-level ngalwaki toba professional bomala A-level mu senior 6 toina professional kitegeeza kiki wakukukamu kati nze nengenda wano gwowulira professional accountant oteekeddwa okubanga wadde wakola bicom nga wagendako ku Institute of Certified Public Accountants bora bakola CPA ACCA ATC CPH by Certified Public Accountants era baba wandika amanya gaabwe nga olaba nti Dr. Rweiza omuntu eyamala CPA bwawandika nti kaye wisdom eno gyasemba ateekawo nti CPA fe malala tutya mu tusekera tetubikola kakati naye nga nzibu kose eyo manyi mugisomera emyaka 10 jonna bakuwa osolo gimala myaka 4 naye bwogwa emyaka 10 ng'okyakola eyo yennyini embakugoba nzibu okumanya nzibu waliwo pepa gyokola musooka ne bagiba n'ogikola kakati bwemuba mukola ne babaga mufulumemu ne bateekaawo ebitabo ndina akantu oyingidde mu kibuuzo okola pepa ne babaga muumulemu eddakiika 10 ne badda textbooks ne bazireeta ng'osobola okukopa ne baziteekaawo n'onoonya ansa mu bitabo no eyo pepa ekyasinza obuzibu so anyway nenva eyo ngenda okulaba omusajja omunanga wisdom wano mu Africa naddala Uganda bagala nnyo ebintu bya degree omusajja kyoyo na omwami yali gwe nasooka okukolera bamuyita mugagga yesimbawo kuba mmeya bwe Wakiso nangamba genda okole ku degree abantu bategala nnyo degree be diploma then nengenda I applied nenkola degree ya BBAM business administration era nempita mu second grade upper so not lower siri musiru njendo ng'abantu balowooza kakati kyabola nesimbawo ne Julius Chazo Swangiza Avenue omugalete empapulazo nga we mwesimbyewo ku kyaki kubya board UPRS baatuuka ne bagamba wano otegedde okuba simanyi ne balwa senior bitya otegedde okuba nga wayita math otegedde okuba ngenda oleeta empapula zange nga URSB ezikuŋŋaanya ngenda oleeta empapula omukazi yayogera ye director wa Uganda Registration Service simanyi bicha service URSB nagamba neewunyiza oyo guy nze bali simanyi alina empapula bwezi naye kati wetumalaawo because bano abasajja betwogera nabo bagamba what level are you nenga let me go for a postgraduate nengenda naye nga na measuringa mu accounts nze mbala okubala ku Mautek Business School yes kakati nga tweyongerayo mpola mpola njagala tugende ku mulamu ogwatuleese njagala ompeeyo abakyala 5 nga sente zaabwe bazituuyanidde naye nga teweerabira ba King Montage Uganda be bateekamu sente oyagala kukuba bifaananyi photoshoot kukwatira mukolo mbaga oyagala kwanjula kuhenjira buli kimu bakikola ba King Montage Uganda bekwateko bantu balungi naye nga tukyalina wisdom kaye omwana w'omulaalo omubwati yamanyi lwaki ndi omubwati anti kakati nafuna chance not money because money can be made nensinkana President Museveni emirundi okay guno omwaka gunaggwako nja kugamba emirundi several times kati nga mpanya attention kati I became the first son kati ekyo nkikozesaawo omubwati kati you don't know how it feels ne bagamba nti genda osinkane Ssaabasajja Kabaka ne obulira nga okankana kakati omubwati ekyokubiri omubwati ayogera ebiriyo nze nayogerako President Museveni n'agamba this kid is teaching me things I didn't know nemugamba mzee linako ekyo kyoyogedde ensolo kikosa we ndiba mpandika akatabo oba ku media naga it's okay kibula nkyogerako sirabangayo gwe yali akigambe nebisaati negaviriwa muwe kiwatule sibirabanga nayo bana kayete mujja musobola mumubire ko ddala wagaviri simbanyi jja kamiliyoni yasala envirize ne Bobo inasala envirize ne basiteekamu enfufu n'enseke ne basiteeka ku kisajja kyammwe ekyekiwatule tewalabira subscribing ku liking na commenting Lydia nga bulijjo naye ngeno bagita future story olwaleero njagala tutamundikire ku mukyala bamuyita Shiba Kalungi otwali tuli awo nga
tuyiyemu eryato Shiba mwakole Shiba ensobi gye yakola yokka singa eryato eryo yayigula akyali mu Bwayise kyandikoze amakulu kubanga yandifunye wali manyi nti no Shiba abeerako mu Bwayise no lwakubanga abantu tebaawogera kati nze njogera nnyo Bwayise naye najjayo bukulu andi Bwayise bannange omusajja yava wali atugamba yaliko boyfriend wa Shiba bitani kate Lambert yes abantu mbalabe ne beerabira abaagalwa baabwe Shiba yali mwaka ki Shiba no Shiba lwakuba tagama nti yaliko akalyoke naye yaliko akalyoke lwakubanga music byatandika tunyumiza by'obsession kale neze tuminze nali ndowooza nti omuntu yenna asobola okwogera gye nvuddewe okusikiriza abantu abalala kati okwogera lwakubanga abantu monnange beeditinga gye nvudde waabwe saagala bigenda nnyo bya myaka kakirekaawo naye kati singa aligulira Bwayise kati wano amazzi ga bwerere naye kakati Shiba yaguze eryato agenda divugira omanyi nti eryato eryo okuyimirira obuyimirizi obanga alisuziza ku gudi y'ebunyonyo oba osasula sente jingi naye nga ye wali muwala munnanga abawala muli bazivu mulina engeri gy'asonyonyogerawo sudiri libaga lipakingirawo bwerere Shiba ekyatwewuunyisa bwe yaleeta eryato eryo ffenna tetwamuwa birowoozo kye tuyinza okugamba era ba temumuwadde birowoozo n'addayo n'ayambala bikini n'aliyimirirako munnange kankubulire omanyi lwaki wisdom wogenda ku Facebook yange gina gundi abangoberera abatono nga donizira Shiba balina bangi abantu baagala nnyo ebyo ebyokweyambula balage ku bisambi enewe n'abantu era obasaasira kubanga kati omuntu ali wano bamukubatiya gaasi bakwata abantu kati baagala nnyo okulaba ku ebyo ebyobwerere okubajjako stress kakati Shiba wajja nga yambadde gomesi kiri ekiki ekyokutulagako kifa yalina kuddayo atukole ki wabula kyempakanya nalabako abantu bagamba nti Jeff Chiwa simanyi yamugulidde awo nyini ffe tulina ekirowoozo ekigamba nti Jeff Chiwa alabika yagulidde Shiba kalungi eryato Shiba sente ezigula eryato tunnyonnyole yazijja no kankubulire Shiba y'omu ku bakazi abasinze y'omu ku ba artists abasinze okukola sente ate ne baba bagezi Ebulaaya omuyimbi nga Beyonce sente tazifuna mu performance azifuna mu endorsement companies ezimusayininga nga myaka 2 ebyowulira lato simanyi bite basayi ezo nga kati omanyi nti no buli company emusayininga basobola muteeka ku musaala rotation nga buli mwezi bamwa milioni 3 tuwayo company 2 Shiba ezali zimusayininga nedda nja kuba nzitunze wano Shiba ne Spice Dana bebasinze okusayininga abagobererako akatono Rema byolaba Rema mbu nali mujje simenyi lato milk ebyo kati basobola okukeera nga Rema simanyi water nga buli mwezi basasula Rema milioni 4 nga bamuteeka ku level ya manager naye ng'ovuddeko ku zino ze baamuwaawo ku endorsement to sign basobola muwaayo milioni 3 oba 4 naye nga buli mwezi bamuwa milioni 4 okumala emyaka egyo kati oyo muyimbi abaakulese beba Beyonce naye wano Uganda abayimbi abasinga bafuna sente mu performance kyovola bakalo kasita bakyamenyekamu anti akati kalo kasita anoonya performance Rema kyovola tuyise mu COVID nga atulagazi Valentine za bawe bemulisa atako gaali eyo bikoze bita why nti ye omusala gwa lato yogati gujja gwa Rema simanya ramu water gujja kati Shiba ekisooka company ezimusayininze nyingi ekyokubiri naye n'aba mugezi kizibu nnyo sanga omuwale yakulya mu ghetto nga musiru ng'afunye sente omulabi wa LMTV ayagala okumanya Shiba yakulira mu ghetto bagambye azaalibwa munyonyo ate ffe tumanyi abantu kati kankubulira ekintu kimu nze nzaaliddwa Nakasero seegomba kugula Nakasero anti nina kyendeeta tawulyanko story yange si Nakasero eno gye mulaba ebyebutale bino nagamba nyakana sola kuwa kalulu nze akatale ke Nakasero tokawula nowino batundira ku kkubo bitya kasasi sola nagulayo kintu right now ati nze njuka Nakasero gwe nali manyi mama wange yadduka nze yanzalirawo n'abazungu be ng'olwo ki ekimuddusa why Museveni olaba oyo yamala emyaka nga 5 ng'awambi wano naye nga aliwo abantu be banoonya kati ye yali akulembera ddwaliro ly'e Muduma naye nga security eri wabweru wa Kampala nzibu